Tiimu y'eggwanga ey'okubaka yakutandika okutendekebwa sabbiiti ejja nga betegekera empaka za World Cup ezigenda okubeera e South Africa mu mwezi gw'omusanvu omwaka guno. Abazannyi amakumi asatu ng'abamu ku bo gwe mulundi gwabwe ogusoose okuyitibwa ku ttiimu y'eggwanga be bayitiddwa Omutendesi Fred Mugerwa ng'ayambibwako Sala Namuddu. Bano baakusooka kutendekebwa nga bava waka wabula oluvannyuma baakuyingira enkambi ey'ekisulo. Omutendesi Mugerwa atubuulidde nti atunuulidde okugolola ensobi ttiimu ze yakola mu mpaka za Commonwealth Games ezaali e Bungereza asobole okuzza Uganda mu bifo 6 eby'ensi ezisinga okuzannya omuzannyo gw'okubaka mu nsi yonna. Twetaaga okufuna ekifo ekirungi okusingako ku kiva twafuna omwaka ogwa World Cup eyagwa. N'ekirala nti okuba nti tulaga ensi nti mu Uganda tulina ebitone ate nga netball tusobola omuzannya. Nga kiba nti n'abantu bwe natuvudde mu tournament eno tournament ezinamba ziddako naddala nga Africa tuba tugyetaaga ogiwangula. Mu kiseera kino Uganda yasirituka nekka mu kifo eky'omunaana mu nsengeka eno. Wabula ku mulundi guno Mugerwa wagenda mu mpaka zino nga talina abazannyi basatu kwabo omusanvu be yatandisa mu mpaka za Commonwealth Games. Bano kuliko Joan Nampungu, Jessica Chan ne Sandra Nambirige. Wabula n'agamba nti alina abazannyi bayise baasuubira okudda mu bifo byabo abaleekulira ttiimu ne baatayise. Abazannyi betwayise bano balina obusobozi okukola n'okusingawo bali kye baali bakozeeko kubanga kati kitulina okukola nga ffe bakochezi okubateekamu okwekkiririzaamu okumanya nti nabo basobola. Bambo otunira kati ttiimu nti bonna abaali mu World Cup yasembayo tebaliiwo. Wabula bano we bayitidde ttiimu nga bakyalindirira okufuna ssente okuva mu gavumenti. IGG ze yalagira aba National Council of Sports okuzita mu bbanga lya nnaku 7. Wadde ng'ennaku zino zaggwayo ng'ensimbi zino tebazifunye, ye pulezidenti w'omuzannyo Sala Babiri agamba nti tannaggwa mu ssuubi. Ffe tukyalindiridde tukkiriza Katonda nti okusalawo kwakolebwa obwenkanya twabufuna tuli bagumiikiriza oba oliawo n'ezimu ku nsonga lwaki tuvuddeyo ntugamba nti katuyite national team kwe kuba nti bakama baffe baategeezebwa nti ssente ziteebwe ate n'obudde butuggwako tulowooza era tukkiriza Katonda nti bajja zito. Ttiimu eno era yakuzannyamu emipiira egy'omukwano ne ttiimu z'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga yeetegekera ekikopo kino nga bwe gwali nga yeetegekera empaka eza Commonwealth Games. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.